Okuva okulonda lwe kwaggwa era yakwatidde ekibiina ki NUP bendera kuba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yadduka mu maka ge olw'ab'ebyokwerinda okugasalako. Wano ab'ebyokwerinda tebaddamu kukkiriza muntu yenna kufuluma wadde okuyingira mu nnyumba eno wadde nga poliisi yo kino yakiwakanya. Yadde yayogera bw'eti ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya olunaku lw'eggulo yabadde atwalidde ab'ewa Kyagulanyi emmere naye teyakkiriziddwa yadde okutuuka ku kikomera kye. Badde tuzze kuleeta ebyokulya butwalira mukyala wa pulezidenti waffe byetaaga ewaka n'abantu abalala bali ewaka naye unfortunately nga bwe mulaba ewaka we wakyaliwo emisanvu gya poliisi wakyaliwo poliisi n'amagye. Kati olwaleero bannaddiini abeegattira mu kibiina ki Interreligious Council of Uganda nabo babitaddemu engatto okugenda maka ga Kyagulanyi okulaba embeera abayo gye balimu olw'ebyo ebibadde biyitiŋŋana. Bano babadde bakulembeddwa mu ssentebe w'ekibiina kino era nga ye ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu. Kyokka nga basemberera ewa Kyagulanyi abasirikale abasangiddwawo basoose kubayimiriza bennyonnyoleko obuwa gye balaga ne kye bagenda okukolayo. Oluvannyuma baazizza emmotoka zaabwe n'abakkiriza okuyingira ewa Kyagulanyi. Bano baaniriziddwa omukyala wa Kyagulanyi Barbara Itungo Kyagulanyi. Ssaabalabirizi Kazimba amutegeezezza nga bwe wabaddewo obwetaavu okwegatta ku b'ennyumba eno okusabira awamu olw'okusomoozebwa kwe bayitamu. Tulangira emirembe mu nnyumba muno, tulangira emirembe mu maka muno, tulangira emirembe omukyala n'abaana ne famire yonna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tulese wano mu maka ga Honorable Kyagulanyi n'omukyala kwe kusaba nabo ng'abantu ba Katonda. Ate tubadde tuwulira notaliiwo nalidda ntugamba ffe tulina okugenda okusaba nabo. Era bwe tuyimiridde n'abalala bonna n'okubassaamu ekitiibwa nga tugamba nti omulimu gwe mwakoze gwabadde munene eggwanga lyonna wadde byavuddemu byebyo naye ffe tetugaya kintu na kimu kimwakoze era n'okusabira famire. Barbara Itungo Kyagulanyi mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu annyonnyodde okusomoozebwa kwe bayitamu okuva ab'ebyokwerinda lwe basalako amaka gaabwe. Yankuumidde muno nze n'abantu bange ennaku 6 mu nsonyiwe tetubawadde kaakunywa na kaakulya kuba naffe tetulina. Essimu yange ebeerako lwe baagadde. Balina drones ze batambuza ekiro ne zeetooloolako zirina sound eremesa otulo. Bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka. Ono ategeezezza nga ab'ebyokwerinda bano era bye bakugira buli muntu ayingira wadde okufuluma amaka gano. I have tried twice to leave this house. Naye banyaana okufuluma era nga bonna mwe mufunye obuzibu okuyingira. Maama wange yava mu kyalo omukadde oyo n'ajja okundaba emamuggalira. Aliko akatambi kalaze bannaddiini nga ab'ebyokwerinda beebunguludde amaka gaabwe ekyaviirako ne bba Robert Kyagulanyi Ssentamu okudduka mu maka ge. Itungo ategeezza bannaddiini ng'abasirikale bano bwe bategedde nti bajja abamu ku bo ne beebulungulula. Tutte ku kamera nga bazingako ebyabwe nga bategedde nti mujja. Ono era atulaze n'ab'ebyokwerinda bwe bayita nga basala sengenge okuwalampa ekikomera okuyingira mu maka gano. N'obubaka obuweerezebwa ab'ebyokwerinda naddala omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba bwayisa ku mitimbagano nabwo agamba bubongedde okutya. DF w'eggwanga lino mutabani wa Museveni Muhoozi yasuze agamba he wants my husband's testicles. Muhoozi has his own testicles. Why does he need my husband's testicles? He has threatened several times to kill him. That's one of the reasons why he is on the run. Ssaabalabirizi Kazimba akalatidde abantu okwewala okuvvoola bannaabwe newankubadde bawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi. Twongere buli muntu okussaamu munne ekitiibwa, buli muntu okwagala munne, ate era wadde waliwo ebibiina eby'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo naye tuli mu Uganda okwagalana kwongera okwo. Wabula bano oluvuddeyo waliwo akatambi mukyala Kyagulanyi kaweerezza ng'abakuumaddembe bakomyewo okwebulungulula ennyumba yaabwe. Ne mu kaseera kano mpawo amanyi mayitire ga Kyagulanyi.